mu ICU. ICU oyinza kinyonyola nga koma obanga oli ku ICU agenda yo bayi abayiddala ngoli support obuyibo bwe bukutwala mu ICU so boli mu koma yinza okuba toli stable. Mwana muwala ono yali secretary wa RDC awo Musaidize Rengo era nga kigambibwa nti yali ali waka nga alina byakola bambi nagwa mu kugwa okwo yafunako okumenyeka okwa upper limb ne waneno wansi katwe wamenyeka wonna kwe kumuddusa mu ddwaliro ly'e Masaka erya referral era ekyayambibwa nti bano bamwangwira ne bamukola ki ne bamuyunga mangu n'atereera naye ate awo tekyabalobera bagamba nti nedda ono mudduse mangu e Masaka amine Mbarara ku regional referral kubanga yetaaga medical attention eyamangu ddala equipments eziri waneno ziyinza okubanga ate ziyinza obutamuyambako. Kirabo ono w'emyaka 33 yaddusibwa mu ddwaliro erya Mbarara regional referral era n'asobola okuba nti immediately nga yakatuuka bw'ati ne bamutwalirawo mu ICU olw'okuba nti yali afunye stroke ate nga afunye cardiac arrest ate nga afunye ne lungs zali zifunye obuzibu nazo amawugwe so yali afunye ebizibu binyinyo nga yetaaga medical attention eyamangu ddala yabeera mu ICU okumala akabanga Katonda namusasya nabanga atarigaininga sites nga asobola okulaba asobola okwogeza amaaso asobola onyenya ku mutwe katono awo ng'aba avuddeyo naye nga ate no body ya wansi yonna yamenye kuba ya stroke gye yakuba yo nga tasobola kubanga ate yenyenya anytime kati munnange bamuwa okusinzira ku report eya doctor bagezako kubanga bamuwa abantu bangi nnyo abasobola okubanga bamujjanjaba ba physiotherapist ow'amaaso najja owakinajja family ye neemubeererawo nnyo era nga kigambibwa yatwalibwako n'ewaka era in fact okutuuka okuva mu 2020 owe yaleetebwa abadde addanga kewaka kubanga ewaka family yagamba wetuba nga tusobola okukwatayo room emwe waka ne tumutegekera ne wabaawo equipments eddwaliro zonga zo ze yali stinga down ne bagamba bannange njagala mwagala omwana mwe mbeere naye abo mugwire hospital bed muguleyo ka pressure relieving mattress mugule wheelchair suction machine oxygen supply blood pressure monitor pulse oximeter manual ne babagamba musobola nti tusobola so munaye ne babigula era yali yabadde alina room ye ngeringa eyo mu ddwaliro kakati no ku lunaku lwalirwa Sunday bambi mwana muwala ono oluvannyuma lw'okuba nti ate afunamu kaataaka akalala yamala n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'atwalira n'addizibwayo atera mu ICU ate olunaku olw'ejjo n'afa myaka 6 kuva 2020 mu August mpaka olunaku olwaleero mulamu ngate sibwangu bannange sibwangu ddala bannange essaawa yonna ekintu osobola ogwa ekigo kimu ne kikumalirawo obulamu bwo bwonna nodda mu wirucheya nodda mu kale nga tumaliriza mu bitundu eby'ennateete waliwo omuvubuka gwe bakutte era nga omuvubuka ono amanyiddwa nga Kayaga Ryan. Kayaga Ryan ono abadde awuddiisa abantu nti mwana wa buwala era bw'otunya ku bifaananyi bya Kayaga nga ali mu buwala. Asinga bangi bannange kakati no munnange Kayaga Ryan ono era nga kigambibwa nti nno abadde akozesa endabika yeeno ey'okwefaananyiriza abawala okusobola okukuula abaana ab'obulenzi ssente. Kakati okusinziira ku kiriwo kigambibwa nti nno mu kakodyo kano yafuniramu n'omulimu ogw'okubeera omukozi wa waka n'akozesa akakisaako okubba akakadde kamu mu emitwalo 7 ak'ensimbi. Kati waba akola wakabamu ekisenge ky'abaana bambi ebyabawala olaba oguteeka mu baana b'abato bajje gusula yalo abawala balowooza balina anti ne basooka beeyambulira awo nekabuzo omwana kati eddoboozi libalita alikyusa olisala kati munange olaba tetuwala nnyo nabo era nange saa zino olaba
osodisa zembulako kakaya goli echi oli beautiful mbulako kakaya bwenti abula beje bitulinga tuli baddugavu wala boje bali kidogo nonnengera mulino ogamba inga yafaana na mutata bino kale no tachifa ko ebyo bifumba kati bontwaya kweri njogera ya ebyo bifumba otegedde bulungi olabanga cyana kiwalla kiwedde emirembe okikutto okitadde mbana bo muti kakati kyandibanga kakati kigambibwa nti nno Senkagalo ono abadde ye patikako erinnya lya Namirembe Rukiya era nga kigambibwa nti nno yazuuliddwa omukuumi w'ekkanisa emutundwe oluvannyuma lw'okwekengera bwe yabadde agenze okusaba kati nekirala ogenda otyo okusaba ng'oli musajja ate ng'olinga mukazi ne Katonda oba omubuzaabuza omukisa gukuyitako bwe gutu genda wa musajja ate oli mukazi abakalonda wakuwa omukisa gw'abasajja nakuweza omukisa gw'ezzadde nakuwa ezzadde na blessinga wumbuyo ontegedde bulungi ola musumba wajja okutula emizimu nakwata ku lubuto lw'omukazi wo mukazi ne Katonda akola wakati oli mu kwewuddisa oledde olimba ate weefaananyiriza abakazi katoleri Katonda takola mubuzaabuza otuuka mu kkanisa musumba agobe mizimu bw'aba akuwa amaanyi akusabira ssala y'abakazi Mukama Katonda muwe obufumbo muwe omusajja anaamwagala kibaye abasajja bebasinga n'okuexposinga abasumba abafe banene bagamba muno tebakola otuuka musumba namugamba nkulaba obufumbo bwe wasookamu sibo tebwali bulungi nekikkiriza kubanga kiri mu kulimba nakyo kati bonna ne babeerawo mu kwerimba kale ono ali mu kukuumibwa ku poliisi nga bagenda mu maaso okubeera nga ate banoonyereza naye akati ndowooza ekiri mu kuluma kati abadde ayambalanga ati yabadde alina enviiri naleka ekifaananyi kye nga alina enviiri azisaze so bw'oba oli awo ndowooza katuleetewo etteeka eppya naye gwe kawala kalu like kisajja kifaanana abawala yakuwuddiisa so kati nze ndowooza gavumenti ereekerewo etteeka nga maidi bw'abazze tumukebera madamu amukebera si mmwe tube nobeerawo kuba omwana ffenna waffe mwana wammwe naye ate tewali asinga kutegeera bakazi nga musajja otunaba tulesa asikaali taata ajja kukebera asikaali maama kakebera emaidi nga neetaaga n'embeera kuba tebayirawo olaba teri muntu asinga kumanya bakitoli tolina kyogenda kuŋŋamba oyagala kukebera kyo okakasa eki olabe wonaogamba taata totunulayo wacha weewe naye tambuze emikono kasobola gw'oleese mulungi eri abaana twetoola mutugenda batukomawo